Ababaka abadde baasibwa Ssewanyana ne Ssegirinya olunaku olwaleero balabiseeko mu Palamenti. Bano era beetayine mu lutuula olwaleero oluvannyuma lw'ebbanga erisoba mu mwaka omulamba n'ekitundu nga basibe. Bano batuuse ku Palamenti ng'olutuula lwaleero terunatandika era ne beeyanjula eri bakama baabwe okuli akulira oludda olw'aba gavumenti mu Palamenti n'omumyuka w'omukubiza w'ekikolwa olukulu Ssewanyana. Wabula wano wonna tebasobodde kwogerako na bannamawulire. Oluvannyuma beetabye mu lutuula olwaleero era nampaawo w'oludda olwabula gavumenti mu Palamenti John Baptist Nyambeshe n'asaba abadde mu mitambo gy'olutuula lwaleero Ssewanyana abakkirize babeereko bye boogera. But Mr. Speaker, I hold this view that given that this would be the best time for them to be accorded an opportunity to make their maiden speech or speeches, I was still of that view that this would be a good golden opportunity for them and the constituencies and even some of these their own that are here to hear from them. I saw requests. Wabula okusaba kono aganya okuwa ekyanya era n'abasuubiza Omulundi Omundi. Rules, especially when you make statements of that nature, statements of personal explanation that are clearly provided for under our rules. And the procedure is very clear that you have to link up with the speaker and you're given a substantive time on the order paper to make that statement. Okay? So, and the honorable colleagues will get in touch with the office of the speaker because they have their full rights as honorable members of parliament, and we are all excited to have them back and we would want to see them speaking on the floor. So at the right time, it will be given, okay? Bano basobodde okwogerako ne bannamawulire era ne basiima okwanizibwa okwakoleddwako babaka bannaabwe. Ne kati obudde buno nkomyewo nebaza ababaka ba Palamenti nti batwaniriza bulungi nnyo. Nyingire mu Palamenti awo nga n'okutuula simanyi kubanze bankwatira nga ne Palamenti sinaba kugiyingiramu yadde olunaku. Era mbadde ngenze kusaidia abaminisita Honorable Alani yansigeeyo nanga nti waayi tulina tuula eno. Kakati kitegeeza nti obudde buno kati emirimu kagitandike okuva lwenkomeyo mu Palamenti y'eggwanga Uganda. Mukama Katonda ono mwebaza nnyo nti atusobozesezza okusobola okudda mu Palamenti ate era omulundi gwaffe ogwokubiri nti twabadde tukisuubira saagala kubalimba nga tulowooza nti ebbanga liyinza okutwala akaseera akawerako nga tetujja wano ku Palamenti. Naye Mukama yatuyambye ne tuva mu kkomera era kati tukomyewo okuteeseza abantu baffe mu ngeri entuufu. Boogedde ne ku nkyukakyuka ze basanze. Ne kati obudde buno nkomyewo nebaza ababaka ba Palamenti nti batwaniriza bulungi nnyo. Nyingire mu Palamenti awo nga n'okutuula simanyi kubanze bankwatira nga ne Palamenti sinaba kugiyingiramu yadde olunaku. Era mbadde ngenze kusaidia abaminisita Honorable Alani yansigeeyo nanga nti waayi tulina tuula eno. Kakati kitegeeza nti obudde buno kati emirimu kagitandike okuva lwenkomeyo mu Palamenti y'eggwanga Uganda. Bwe mbadde nzijja wano nga poliisi entwala saketi bw'okisa zange ze baakayuzaawo temuzimanyi muwendo, jiini zange, kaki zange mpitirivu nnyo. Naye olwaleero bwedda abasajja bampa buwikyaganya bwe bati, ekyo kinsanyudde ne manya nti finally I'm back. Bingi bikyuse wano ku Palamenti, tekinologi mungi, buli w'oyingira okozesa tekinologi buli kimu kyonna, so tetunaba kubanyira bulungi nnyo na mbeera ya wano. Naye n'ekirala kye nnyinza okubeera nga neebaza be bantu baffe abasobodde okutubeererawo ababaka ba Palamenti okuva mu buli kala, mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala, na buli muntu yenna alwanya olutalo okulaba nga tufuna eddembe lyaffe ne tukomawoko wano mu Palamenti. Twagala okumwebaza. Tusanyuse nnyo n'ennyaniriza gye basobodde okutwaniriza ababaka bannaffe abatusobodde okutwaniriza ababaka babadde bayitirivu. Ababaka Ssegirinya ategeeza nga bannansi bwe batasaanye kusobola kwogera kwabwe olunaku olw'enkya singa banaaba baweereddwa akadde. Enteekateeka weeri era enkya mutulindirire tugenda kubeera nga tukola maiden speech. Tetwagala gitematema kyova olaba byonna neekugira byonna sivaayo bulungi kubanga enkya tulinayo okwogera ensonga zennyeenyini, twogere oluzungu wano n'enseekwata baali lunaku olw'enkya. Ye Ssewanyana ayogedde ku mbeera y'obulamu bwe bweyimiridde akadde kano. Bwe nali mu kkomera nafuna obulwadde obwannafu yennya ennyo ne batuuka n'okuntwala e Mulago mu referral hospital
naye okunoonyereza kw'abasawo kwalaga nti nali ninamu okuzimba mu mawuggwe nga obumu ku bucells obuli okumpi n'amawuggwe nga bwazimba, ate ne baddamu ne bakola endala ne balaga nti waliwo ne clot akasayi nga keekutte wansi awo. Kyampa obulumi bungi nnyo nakati nkyabuulira, era ekyo bwe kinaaba kiganye kitegeeza nja kuba nina ate okusaba wano mu Parliament basobole okunkwatirako nsobole okugenda ebweru wa Uganda oba mu ddwaliro eddala eriri mu Uganda naddala erisobola okunnyamba okunzijanjaba obulwadde obwo, naye nga nkakasa Mukama waali nja kusobola okuwona. Bano we babadde batuuka ku Paalamenti bafukamiddeko ku madaala ga Paalamenti era Ssewanyana ayogedde ekibakozeseza kino. Katonda yabadde mwene ensonga okusinga naddala ensonga eno ey'okuba nti no tusobodde okudda tubeere ku Paalamenti. So bwe tuusa awo kifuuse kya byafaayo gye tuli, katono n'amaziga gatuyiike naye nga kye kitufukamiza okwebaza omutonzi nti tukomyewo nate kwaga amadaala kwe twalayirira okuweereza abantu baffe mu Paalamenti eno gye tulimu. Bano bakunukiza myezi 2 oluvannyuma lw'okuyimbula beewozeeko nga bava bweru. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.